program Amange Kanisa. Pray apple to work because everybody likes bread. Simbe kanisa amwitani katonda nkiraba nizimbe kanisa yange kulwazi luno n'amaanyi ag'emagombe tegali kijeja yimiriro gamendi weewaawo Ekutusibwako Bishop David ne Pastor Cindy Kiganda okuva mu Christianity Focus Center Mingo Kisenyi LC1 Kiganda Zone. Iranda, Rakai, Sembabule, Liantonde, Masaka, Mubende, Kingdom FM. Esani kidezinayo. Olukungana lutuse okukunganya eggwanga okusabira wamu Katonda mwasinkanire eggwanga National Prayer Day etuuse eyolekedde nga tumalako omwaka Nakivubo Stadium we tugenda okuŋŋaanira. Mukama alina ekigambo kyawadde Bishop David Kiganda wamu ne Mamisinde tosubwa. At times we sit and say, does God really exist? Is He the creator of the universe? Yes is the answer. God is still acting mightily in our lives even now. So many people's lives are living testimonies of God's blessing, delivering and healing power through Jesus Christ today. Nze bampita Muwanguzi Joseph nga guno gwe mulundi gwange ogusoose okujjako mu kanisa muno emisana lwa nsonga mbadde nkozesebwa ku manda awo mu Kisenyi awo abasinga obungi bamanyi nga Semanda kubanga mbadde ntunda manda naye Mukama yansaasidde maze emyaka 4 nga sabanko mu main service y'emisana okuva ina lokoko okuva ina je Kampala wano naye ate Mukama yansaasidde nafunye piki kati mvuga boda nsobola okufuna obudde nenzija nensaba era ekitiibwa nkiriza Mukama. Amanya gange nze Nakamya Juliet nsabira mu kifo kino neebaza Mukama okumponya kansa. Nze na breedinga nga buli kiseera mbeera breedinga nga nvaamu amazzi agawunya nga ne wentudde nabo baba bagawulira naye okuyita mu deliverance service ne mu kutula njegere Mukama yansumulula si kya breedinga n'amazzi gaakalira neebaza Yesu olwekyo. It is written, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. So, get ready for a life-transforming message today by the anointed servant of God, Bishop David Livingstone Kiganda. May God bless you abundantly as you're following. Genda mu Bayibuli y'omu kitabo kigenda kubeera kya Makko 12 olunyiriri lugenda kubeera lwa 30 era mbufunze ng'obubaka bwange obulwaliro mbuwadde omutwe gubuuza nti okwagala kyeki. Kubanga okwagala tikirabanga ge gamu ku mateeka amakulu abiri Mukama waffe Yesu ge yatulekera bwe yali ng'ava wano. Waaliwo amateeka 10 aga Musa n'amateeka amalala gesiyogereko. Mateeka gaali mangi era nga n'omwana w'omuntu asobola gakwata gonna n'agamalayo kubanga gaali mangi. Okumanya amateeka gaali mazimu Bayibuli etuuka n'ekyogera nti mu mateeka tewaaliyo muntu n'omu ayali asobola kuweebwa butuukirivu ate nga mwenna mumanyi tewatali butuukirivu tewali aliraba Katonda. Ekitegeeza ewatali butuukirivu tewali ayinza kgenda wa. Ekitegeeza abantu bonna ku kyogenda mu ggulu baali bafeirinze bodda. Kyobulaba nga Yesu bw'ajja
n'amala okubuulira ffe abaali ku nsi n'atubuulira enjiri ey'ekisa eyotusaasira obusaasizi. So si lwakuba ndi waliwo etteeka lyonna lye tukutte ne tulituukiriza nnyo ne tulyoka tukwalifying ogenda mu ggulu. Tewaali. Ffenna baatulokola lwa kisa. Eyo no si njogera ya Kiganda, njogera ya Bayibuli eri mu Bayibuli. We were saved by the grace. Twalokoka lwa kisa. Ffenna Katonda yatuteekako akapima nga tewali akwalifying. Omuyaaye nga tayitawo, faaza nga tayitawo, munsenyoli nga tayitawo, omubiikira nga tayitawo, sheeka nga tayitawo, omwawule tewali waayitawo, tewali bwana mukulu yali ayitawo, tewali bisopu yali ayitawo. Buli gwe baateekanga akapima disqualified. Buli gwe baateekanga akapima disqualified nga tasaanira. Omusajja Yesu n'ava mu ggulu n'agamba nti waayi, n'alaba abantu bange bonna bagenda mu geena bya bwereere, kambeenoonere ebyakapima nkateeke wali ebbali, kambanone bunonyi mbalokole lwa kisa. Mumukubire engalo Yesu oyo Munazaalesi yatulokola olw'ekisa. Bayibuli emwe balogamba nti baatulokola lwa kisa. Amateeka kiregeza nti tegaatusobola. Amateeka bwe gaamala okulemwa, Mukama gonna n'agazingako mu kakutiya n'agawummuza wali mu nsonda. Naga nti kaakati mwategedde nti ekibadde kibamenyesa amateeka nkimanyi era nkitegedde. Ekibadde kibamesa amateeka mubadde n'okwagala kutono eri nze. Kati mutandike kunjagala bwagazi, temugenda kuddayo kumenya mateeka. Yesu n'addira amateeka gonna n'agasabika gonna mu kigambo kimu mu kakutiya kamu bakayita kwagala. Naga nti bwe munanjagala gwe kasita ononjagala ebintu bigenda kwekola byokka. Ogenda kwezuula bwezuuzi nga tobbye. Bw'ononjagala ojja kwezuula bwezuuzi nga toyombye, nga tovumye, nga tosamidde. Bw'ononjagala ogenda kwezuula bwezuuzi nga toli mutamiivu. Bw'ononjagala sigala ojja musuula eri yekka. Bw'ononjagala togenda kuvuma bantu, togenda kuhaatinga mulala. Bw'ononjagala tolina gojja kunyiiza. Bw'ononjagala n'osonyiwanga abalabe bo. Bw'ononjagala ebintu ebisigadde bigenda kwekola byokka. Ekyo Katonda kye yabala. Yamanya ndi bw'omwagala togenda kuyenda ku bakatonda balala. Omuntu bw'aba ayagala Katonda wangi beetaaga omujjukiza nti tasamira. Tosamira oluganda nga toyagala Katonda. Bayibuli egamba etya nti okutya Mukama kwe kukyawa ebibi. Simple. Kutya Mukama kukyawa bibi. Gwe kasita Katonda owulira ng'omwagala ate ng'omutya, tebeetaaga na kujjukiza nti tokola kino. Era ye Katonda kye yakola si kirala. Bw'amala okusindika omwana we Yesu Kristo ne balagaana n'omwana we nti kati gwe ky'oba okola si kirala. Luli amateeka gabadde ku bipande nga galinga ga traffic. Toyindanga, tobbanga, tokolanga ki, togiranga ki. Kati waategedde gabawandiike munda mu mitima. Munda. Kati amateeka ago gonna agaaliwo bwe walokoka ompulira, Omwoyo Omutukuvu yagakuwandiika mu mutima eri munda. Mwanange lindako neryotategeddeeko nti nalyo tteeka, nekyotategedde nti nakyo kibi. Omwoyo Omutukuvu abeera eri munda n'akikugaa nti ekyo kibi kiveeko, tojja kisobola. Kiveeko ekyo. Bayibuli egambye etamu linyino lwa 30 egambye Makko gye wabikudde. Makko essuula 12 olunyiriri lwasatu. Era yagalanga Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna, n'obulamu bwo bwonna, n'amagezi go gonna, n'amaanyi go gonna. Finish. Oyagala okuleka ebibi? Bakuwadde engeri 4 zokka ezigenda okuyamba okuleka ebibi. Ebirala byonna bigenda kwekola byokka. Engeri esooka yagalanga naki? N'omutima gwo gwonna. Ebibeera mu mutima obitegeera nnyo, obimanyi. Makko 7:21 tusomere wamu. Kubanga munda mu mitima gy'abantu muvaamu ebirowoozo ebibi, obukaba, okubba, okutta, obwenzi, okwegomba, obubi, obukuusa, obuluvu, eriisa ebbi,
obuvoozi, amalala, obusiru, ebibi ebyo byonna biva na mu muntu ne byonoona omuntu. Ebisingaanibwa mu mitima obiwulidde? Ebyo byonna biva mu mutima gye bibeera. Kasita omutima gutayagala Katonda ne guyagala Setaani, kasita omutima toguwaayo eri Katonda n'oguleka nga guli vulnerable, nga guli ng'ekifulukwa, nga ayagala yayingiramu, nga Setaani wayagala wayingirira, bino byateekamu, bino byapakiramu. Ebibi ebyo byonna biva munda mu mutima gw'omuntu ne byonoona omuntu. Kyenva nkuwa amagezi onoonye engeri gy'obigobayo. Lwaki olina obigoba? Kubanga webituula ate ne Mukama wateekeddwa okutuula. Ekyo kimu. Ekyokubiri, bituula mu mutima, kyekisinza okunnuma. Tebituulako mu kugulu, tebiri mu mukono, tebiri mu kabina, tebiri mu mutwe. Biddira ddala omutima gwe baakulagiza okwagaza Katonda, ate nabyo we bituula. Ne byonoona omuntu, era bw'amala okwonooneka n'ayolekera erigenda mu geena. Kati wulira, filosofe wa Yesu muzibu nnyo. Wulira bw'ajja n'akakodyo, yanoonya engeri gy'abitaayiza, naga ndi wategedde. Oyagala okwewala okukola ebibi, yagalanga Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna. Ekitawaanya abantu okulokoka nga tebalokoka, ekireetedde abantu obutategeera Mukama, ekireetedde abantu okuba nti okugulu okumu kuli mu Mukama, okulala kuli mu Setaani. Katonda tebamwagaza mutima gwabwe. Abamu bamwagaza mutwe, abalala bamwagaza mimwa, abalala tumwagaza maaso, abalala tumwagaza mazina. Mu kuzina oli wakabi nnyo, Mukama wamuwaako mazina. Mwagaza kiwato nga Mukama amazina gaali badde malungi okugaagaza Mukama, naye Katonda naye yali mugezi, yanoonya ekisinga okuvaako obuzibu, ekitwala omuntu mu geyeena. Si bye ebibi ebituula mu kiwato, ekitwala omuntu mu geyeena si bye ebibi ebituula mu mutwe, ekitwala omuntu mu geyeena si bibi ebituula mu kugulu. Ebibi ebituula wa? Mu mutima. Kubanga gw'omutima sitowa nnene nnyo bwe gutandika okutereka, gutereka nnyo ne biryoka biveeyo nga bwe byonoona omuntu, bwe bimusaabaana, bwe bijjula, bwe bimuyiikira, nga biri ng'omwana abooga. Yesu yakuwa shortcut mu ngeri y'okuwangulamu ebibi. Agambye atya? Yagalanga Mukama Katonda wo na mutima gwo gwonna. Simple. Ekyo nakifundikirira, mwagale na mutima gwo gwonna. Kitegeeza bwajja Yesu tomuwa kutuula mu mawuggwe, muwe kutuula mu mutima. Mukama tomwagala na kugulu kwo kwonna, mwagale na mutima, kuba omutima ye yingini econtrolling ebirala byonna. Yesu yaleta formula ennyangu ennyo ey'okulokoka, kubanga bino bye bitutawaanya biriwa? Mutima. Ekiddako bulamu. Ekyokusatu bakitugambye magezi, kichwa, bwongo, kuyiiya, kutetenkanya, kupanga. Bagambye bw'oba okozesa amagezi ng'opanga, kakasa nti mubipanga babiri nani? Mubipange bameka? Kakasa ntobuuka nsalosalo ze. Nanga bw'obiwulidde bino byonna Katonda ye yabituwa. Ye yakola atya? Mwagale n'omutima gwo, ekiddako n'obulamu bwo, n'obulamu bwo bwonna. Tolekaawo, tofisaawo. Tebagambye nti mwagaleko n'obulamu 80%, mwagaleko n'obulamu 50%, mwagale na bulamu bwo bwonna. Bw'onoyagala Yesu n'obulamu bwo bwonna, buli ekikuliko kigenda gulumiza Katonda. Bantu bannaffe baatulagira bakwata tutya, bagwa mu tteeka eryokubiri, kubanga bino byonna ebina biketalinga for Jesus. Bantu bannaffe bali wano mu lyokubiri wano, baboogerako batya? Baboogerako nga bagamba nti
etteeka eryokubiri lye lino, yagalanga muliraanwa wo nga bwe weeyagala wekka. Full stop. Abantu baagale ng'ekiragiro kya Katonda bwe kiri. Seka, nyumya, bawe ssente, bagabire. Simanyi owulira. Naye bw'oba obagabira, borrow what you can afford to lose. Abantu be bantu. Era lekera okuddira abantu okubayita Katonda. Abantu si yaani? Baatulagira tubaagale, era sigamye tubakyawe, bawe ebyokulya babirye, bawe ebyokunywa babinywe, basuze, bayambe, batwale mu ddwaliro, basomeseze abaana baabwe, bawole byowulira ng'ekyo ne bw'atakizza tofiirwa nnyo. Bwe kibanga ekyo kyatutte bw'atakizza naawe wookoma, mugambe nti kati ekyo kyo oluganda emmoroka gipaakinga awo ogende. Zitwale ninga emmoroka ogitadde awo ne kaadi girekeewo ne transfer ng'ogisayininze. Kubanga bantu omuntu gwe baakulagira okuwa ebintu ebina baakulagira ani? Mukama. Bagamba oyo bw'oba omwagala mwagale naki? N'omutima, n'amagezi, n'obulamu, n'ebirowoozo. Njagala kuweerera amagezi singa kwesiga Yesu. Va ku bantu aboogedde bino olwaliro enkya boogera birala. Ani awulira ngambeko nti amiina? Singa kwesigaani? Priority yagala Mukama. Bantu ojja kubasobola. Batugambye yagalanga Mukama Katonda n'omutima gwo gwonna. What then is love? Kukinjagala okumaliriza nakyo. Okwagala kyekiki? Okwagala Katonda kyo kyekiki? Bayibuli egamba mu dakiika entono zensigaza nti bwe yayagala ensi, Yesu atuwa modo. Yesu atuwa modo ya love. Love nga bwe yali badde. Bwe yayagala ensi, ekyaddako si kyabawulira. Bwe yayagala ensi, ekyaddako n'okuwaayo n'awaayo omwana we ayazaalibwa omu yekka. Yesu teyamala gatwagala n'atulekaawo. Teyagamba bugendi bannaye mbaagala nnyo naye bambi mulabye n'ebibi. Mbaagala nnyo naye bambi mbasaasidde mugenda mugeyeena. Ekyo Mukama si yakola. Mbaagala nnyo naye nze ndi eno muggulu mbasaasira. Yesu bwe yatwagala ekyaddako kwalikola ki? Kwali kukwata mwana we omu yekka n'amuwaayo. Bassebo ne bannyabo, emirundi mingi twogera ku kigambo kwagala, naye batono nnyo kufa abategeera n'amakulu gaakyo kyekitegeeza. Tosobola gamba nti oyagala Katonda naye ng'omwagaza bigambo bugambo ne biggweeraawo. Tekisoboka. Nja kuwa n'ensonga lwaki Katonda tayagala tumwagazise bigambo bugambo. Era ndowooza muwulire eri kyagambye. Agambye yagalanga Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna, n'amagezi go gonna, n'ebirowoozo byo byonna, n'amaanyi go. Si kyabawulira. Amaanyi gaffe si mwe muva ssente. Siwulira. Mu maanyi gaffe si mwe muva ssente. Nago ayagala omwagale nago. Amagezi gaffe si mwe muva bye tuyiiya byonna ebirungi n'ebibi. Nago ayagala omwagale nago. Bayibuli etuwa ekyokulabirako kya musajja yayagala Katonda ali mu kitabo kya Bassekabaka ekisooka 3:3. Sulemaani n'ayagala Mukama ng'atambulira mu mateeka ga Dawudi kitaawe. Kyokka yaweerangayo ssaddaaka era yayokeranga obubaane ku bifo ebigulumivu. Awo kabaka n'agenda e Gibyoni okuweerayo ssaddaaka kubanga ekyo kye kyali ekifo ekigulumivu ekikulu. Sulemaani n'aweerayo ku kyoto ekyo ssaddaaka ezookebwa 1,000. Mukama n'alabikira Sulemaani e Gibyoni mu kirooto ekiro. Katonda n'ayogera nti saba kyemba nkuwa. Sulemaani bwe yayagala Mukama n'amanya nti Mukama tebamwagazisa mudomo budomo ne biggweeraawo. Lwaki? Okwagala kwakulanga kukkiriza. Kwakula kutya? Okwagala kwonna okutaliiko bikolwa kuba kuki? Kufu.
Sulemaani Bayibuli tugambye etya n'ayagala Mukama n'amwagala. Omuwandiisi yali ayagala tulaga bino ebiri wansi n'atandikira ku kigambo kwagala Mukama ng'agamba nti bino ebiri wansi by'osoma bye binnyonnyola okwagala kwa Sulemaani eri Mukama. Buli lw'ogamba nti nenjagala Mukama, wabawo ebirala ebirindibwa ebiddako awo by'oteekwa okuba nga wakola ebinnyonnyola engeri gye wayagala Mukama. Love has to be expressed. Togamba bugambi nti nenjagala Mukama, njagala Mukama, njagala Mukama, Mukama nkwagala. Ekyo buli lwomalo kyogera, buli lwomalo kiyisa Mukama, ekiddako Katonda aba abuuza ndaga onjagala otya. Love teboogera njogere. Bameka bali wano nga mwagala Katonda, bameka bali wano nga oyagala Mukama. Ngambira neiba akulinaanye nti love teboogera njogere ya Katonda. Bayibuli etugambye Sulemaani n'ayagala ani? Ekyaddako Sulemaani n'ayagala Mukama ng'atambuliranga mu mateeka ga Dawudi kitaawe. Kyokka yaweerangayo ku kyoto saddaaka, kyokka yaweerangayo saddaaka, era yayokeranga obubaane ku bifo ebigulumivu. Olwokuna lugambye awo kabaka, out of love, out of the too much love he had for God, awo kabaka nawulira nga ekyokwagala obwagazi Katonda ng'amwagala ng'abantu abalala bonna be bamwagala tekimala, ng'awulira yayagala afuuke special, ayagala beere wanjawulo. Ate kimu kyemmanyi Katonda, omuntu kyasiga kyakungula. Katonda bw'omufuukirako special naye akufuukira special. Katonda bw'omufuula special naawe akufuula special. Bayibuli etugamba etya? Awo kabaka n'agenda e Gibyoni okuweerayo saddaaka, kubanga ekyo kye kyali ekifo ekigulumivu ekikulu. Sulemaani n'aweerayo ku kyoto ekyo saddaaka ezookebwa 1,000. Bayibuli egamba etya? Katonda n'ava mu ggulu lye gy'atuula gy'abeera n'akyalira Sulemaani ekiro n'amugamba nti kavubuka ggwe oyise w'oteekeddwa okukoma, onjagadde n'onsukka. Sirabangayo muntu yali anjagadde okwenkana kino, kyekindeese kyekinzigye mu ggulu. Njagala kulagira ku ggwe abantu abasigaddewo bakiyige nti omuntu bw'ayagala Katonda n'ensi ekiraba nti omuntu oyo yayagala Katonda, nti era omuntu oyo yayagalwa Katonda. Nolwekyo Sulemaani nsaba kyoyagala kyengenda okuwa. Okiwulira ng'ekyomuzannyo gwe nga bakikugambye wano ogw'eddalu, nga waliwo ayakigambye ng'ate n'obusobozi abulina. Ne bwabeera pulezidenti wa Uganda n'amala kuyita wali Nakasero nagga nti omanye ekikumpisiza gwe gundi ani gwe Kabanda, omanye ekikumpisiza gwe za Luwango nti njagala kukusanyusa, mbulira kyoyagala nkikukolere. Tusobola okusiba emiguwa akawungeezi ako. Just president wa Uganda nga yagendi mbulira kyoyagala nkikukolere. Pulezidenti owa Uganda omuntu obuntu omulya mmere azaalibwa n'amala n'afa, oyo nga yakyogere n'akiyisa mu kamwa naga ndiyogera kyoyagala nkikukolere. Ekawungeezi twandikusiba emiguwa singa tebakuuma bulungi, kubanga otandika okologojjana, otandika wekka okologojjana ng'omuntu omukulu yakyogere nsaba kyemba nkuwa. Naye njagala olowooze Katonda yatonda eggulu n'ensi nga yakigamba omuntu, nga Katonda yagamba omusajja gwe bayita Sulemaani, saba kyoyagala kyenjagala okuwa. Lwaki? Kubanga ompitiriddeko. Abantu bonna bulijjo bawaayo saddaaka, mbalaba nga bawaayo, ne bawaayo embuzi, ne bawaayo endiga, abamu baleeta nte naye era baleeta enteemu. Yali awaddeyo ennyingi, yali awaddeyo nte 2, yali kitaawo yaziweerayo 8 ku kyoto kya Olunaani. Sulemaani oyise woteekeddwa okukoma onsusseeko ente 1,000 nga sirabangayo muntu yali aziwadde Sulemaani. Njagala otegeera ekintu kimu kyoteekwa okumanya ku gwe bayita Katonda. Katonda tewabangawo omuntu yali amuwadde kintu n'asigala nga yali waggulu mu kugaba, omuntu nga yasinze Katonda. Nolwekyo Sulemaani, you cannot challenge me on this. Njagala osabe kyoyagala nange kyengenda okukolera. Ng'ani ayogera? Siwulira. Ng'ani ayogera bino? Ono si mayumba 10 yayogera, si meya, si president. Katonda nga yagamba omusajja gwe bayita Sulemaani. Nejjukira gye twatandikidde kwagala. Sulemaani n'awaayo ente abantu bonna ez'abawunza. Abantu bonna nga tebakyabitegeera. Bangi ku mmwe mwewunya obugagga bwa Sulemaani.
buli lwe mumwogerako na buli lwe mumusomako ne muganira ne musajja oyo nga yamala n'agaggawala nnyo. Ekyama ky'okugaggawala kwa Sulemaani kyekwese wano, kyekwese mu kugaba, kyekwese mu kwagala okuliko ebikolwa, okwagala okutayogera bwogezi, okwagala okugaba, okwagala n'omutima n'ebirowoozo n'amagezi n'amaanyi, okwagala okususse ku kw'abalala bonna kwe basobola okugaba. Sulemaani bayibuli emwogerako mu ssula eziddirira nti n'afuuka naggagga okusinga abagagga bonna abaali babadde ku maaso g'ensi. Bangi kufeetera okusaba essaala ezo ndi Mukama Katonda wa Sulemaani, nange ongaggawaze nga Sulemaani, nange onkole nga Sulemaani bwe wamukola. Naye basebo ne bannyabo, bino nga tetunnabisaba tulina obusobozi obutunulako emabega ne tumanya bano abantu beeyisanga batya mu maaso ga Katonda. Sulemaani yaani? Yakola atya? Yayitawa? Yakola kinaki? Ekyama kye kyali luddawa? What was his secret? What was his secret? What? The secret of Solomon. Teri mu bino byolaba eby'obugagga bwe. The secret of Solomon, ekyama kye kiri mu kwagala Katonda, okwagala okutali kwa mimwa, okutali kwa nnyimba, okutali kwa kuzina buzinyi mazina kyokka, wabula okwagala okugabira Katonda ebintu abalala bye batannawaayo. Nga tunasaba nnyo ne Mukama, nange nfula nga Sulemaani, nange nzijukira nga Sulemaani, nange ngaggawaza nga Sulemaani. Gwe Katonda wa Sulemaani, gwe Katonda yagaggawa nga webale. Sinagana kubisaba naye njagala kubuuza, oyinamu ku busobozi naawe obusukka ku siringi ezo 10 z'obadde ogaba? Oyinamu ku busobozi obusukka ku binusu by'obadde owa Mukama? Oyinamu ku busobozi obusukka awo Setaani we yakukomya, we yagga nti gwe buli loba ng'ogaba oyina kuwa 15, buli loba ng'owa Mukama oyina kuwa mutwalo? Osobola okunanula kukukkirizako naawe n'okola by'otakolangako, naawe n'okola ebitannakolwa, naawe n'owaako Katonda abalala bonna bye batannamuwa. Osobola okugaziya kukuwagalako Katonda, okwagala ne kuva mu bigambo ne kugendako mu bikolwa. Mukama akumpeera omukisa akawungezi kano akaleero. Weebale kulaba program Amaanyi g'Ekkanisa ne Bishop David Kiganda okuva mu Christianity Focus Center Mengo Kisenyi. Girindirire ku Saturday ne ku Lwokutaano wano ku UBC Woka. Olukungaana lutuuse, okukungaanya eggwanga, okusabira awamu Katonda mwasinkanira eggwanga. National Prayer Day etuuse, eyolekedde nga tumalako omwaka. Nakivubo Stadium we tugenda okukungaanira. Mukama alina ekigambo kyawadde Bishop David Kiganda wamu ne Mamisinde tosubwa. Zino ze programu zaffe eza buli wiiki wano ku Christianity Focus Center buli lwa Sunday okuva ku ssaawa 12 mpaka ku ssaawa 2 ez'okumakya ebeera Bible School, okuva ku ssaawa 2:10 ebeera Morning English Service, olwo ku ssaawa 4 mpaka ku ssaawa 8:30 ebeera Main Service, ku ssaawa 10 mpaka ku ssaawa 1 ebeera Deliverance Service. Midweek Service buli lwa kusatu okuva ku ssaawa 11:30 mpaka ku ssaawa 2 ez'ekiro. Lunch Hour Service Monday mpaka lwakutaano okuva ku ssaawa 6 mpaka ssaawa 8 Kasero ku Lunch Hour Building opposite Nalula Arcade. Tusange Mengo Kisenyi LC1 Kiganda Zone. Okumanya ebisingawo weereza obubaka ku email address cfc@christianityfocuscenter.org oba osobola okuba ku simu noti 4251484. Christianity Focus Center, the solution ground. Iranda, Rakai, Sembabule, Lyantonde, Masaka, Mubende. Kingdom FM is Sani Kidezi Nayo.